olunaku lwaleero ate tuli ku UGANDA AIRLINES. Issues nyingi nnyo ezibadde zitambula olwa social media, omuliro mungi nnyo era nga bannayuganda banyiivu. Bwe njogera nti banyiivu bo banyiivu nnyo, banyiivu ddala, abali mu mawanga ag'enjawulo n'abali mu ggwanga Uganda. Naye ku mulundi guno twasazeewo kubanga ate tutuuka ku office eza UGANDA AIRLINES wano mu UAE tusobole okulaba ate mawulire kyagaliyo abakulu batugamba ki era byesuubira okuba nga bitereezebwa oba oliawo ebitagenda bulungi inafuna solution. Mpozi nate era nga ndi wamu ne munnange bwenkozeeko naye. Bamikwano mwena abatulabye actually mwasiibye mutya bamikwano abeekumidde ku DXT Media ng'olunaku olwaleero tuli mu ofiisi zaffe wano eza UGANDA AIRLINES ng'era abantu badde ne complaints nyingi lwaki Uganda ekisaawe ky'Entebbe lwaki abantu bali enguzi. Olunaku olwaleero tuli wano ne country manager ate wamu ne supervisor nga tugenda kwongera okumanya batunnyonnyola lwaki enguzi eyo abantu bagirya nnyo ye lwaki omwana alina oyitawo awo asasule clearance kubanga abantu bavuddeyo bangi bannayuganda babadde bangi abeekubidde omulanga basobole okukola ki otuyamba nga tuli wano mu kibuga ekya Dubai ate nga basangibwa wano ofiisi zaabwe ziri opposite metro ya Bujuman wootuukawo oba osobola okukola ki okubatuukako. Tubaniriza olunaku olwaleero media yaffe DXT Media era nga tugenda kumanya bagenda kubeeyanjulirako omu k'omu buli omu ne kyakola twongere okubamanya. Yes, tubaniriza olunaku olwaleero. Okay. Mukama wange country manager tusanyuse okutwaniriza ate offices eza UGANDA Air. Issues nyingi nnyo ezitambula mu ggwanga era tulowooza nti over social media ensonga zino mubadde nga muziraba. Omuliro mungi nnyo nenga ekisinza okuleeta obuzibu kubanga mu abakulu muyinza okuba nga mubeera eno ne mulaba nga keesi zitambula bulungi but to the ground ebintu si birungi. So tusaba mu kutangaaliza ku ggwanga ne munnayuganda ali atulaba like obudde bunene okusinziira ku muliro oguliwo nteekateeka kyoba solution kiyinza okuba nga eri into place okulaba nga embeera etereera ku UGANDA Airport. Well, tusense omukisa gumutuwadde okwogerako namwe. I think ekigenda mu maaso ku UGANDA Airport ogwo nja kubanga nnyigidde mu mulimu gw'omwami Vianney Lujja siwo? Yes. Omwami Vianney Lujja owa Civil Aviation Authority yakwasaganya emirimu gy'ekisaawe ekyo kyonna. Pozi kyenyinza okuwabulamu kiri ekintu kimu nti twetaaga ffenna okumanyisibwa kuba mbisomyeko ebimu ne mulimu akatogo kangi. Omuntu ye bw'ayita mu kisaawe Entebbe tamanya yayita ekisaawe Entebbe akiyita UGANDA AIRLINES, ekisaawe Entebbe akiyita URA, ekisaawe Entebbe akiyita Wildlife, ekisaawe Entebbe akiyita AVSEC, ekisaawe Entebbe akiyita DAS, ekisaawe Entebbe akiyita NAS. Zino zonna organs ezibeerawo okuzimba ekisaawe nga tekiriko immigration tekikola, ekisaawe nga tekiriko customs ya collecting emisolo gya government tekikola ki tekikola, ekisaawe nga tekiriko handling company tekikola ki tekikola, ekisaawe nga tekiriko aviation security tekikola ki tekikola. Kubanga amateeka ga nsi yonna those are the benchmarks ebintu bye balina okutunuulira ti ekisaawe kino kina ne batikinga ekisaawe kitandika okukola ki okukola. Kebe Dubai tulina Dubai Airport, tulina Dinata nga ground handling company, tulina security organs, tulina Dubai Customs. Tubasanga nga bakuyimira ne bakutulira bati ngomaze okujja mu bugugu ye Dubai Customs ye URA eyawa. Kakati obuzibu byenda nange mbirabanga namwe mukola ki mubiraba bazijjako essente ani yakujjako essente okitegeera abakozi b'okukisaawe bonna si babi. Ekisaawe ekyo nakikolako emyaka 10 n'enjiramu nekiddako emyaka 5. Kimanyi bulungi mpega kimanyi bulungi nga bwekitambula. So gwebeera specific wa URA yakuta obubi wa immigration yakuta obubi babi ate maganya bakola mu duty free buli anafuma kisaawe bonna bajjaga ababbi n'abayaye bakola ki baabo. So nga ate abantu abaliko
ebitongole bingi nnyo kuliko anti-narcotics kuliko abakwata abakukusa amasanga g'enjovu kuliko kati n'abaana abakebera covid bwe yajja abo nabo ate tebakwatagana n'immigration naye buli omu akola mulimu gwe ogwamuleeta kuki ku kisaawe kale lwakuba nti landlord ye Civil Aviation Authority kiraba so akenjagadde okwagala okukola ki okutangaza naye nange ebisinga mbiraba ngibuulira era ng'abantu bakola ki kakati ate abalina okyogerera abeera mukulu Vianney wa Civil Aviation Authority kubanga be bakama baffe kisaawe ekyo kebeffe nga Uganda Airlines naffe tulinako office tupangisaako buki bupangisa okuba nti nalabye ebintu ebimu nga baatuluseemu dda tuukiddwa mu kisaawe nga Uganda Airlines ennyonyi batujulira lwaki tolinnya Uganda Airlines ati Uganda Airlines ekoze eki kisaawe bwe tuba nze kyenkubiriza abannayuganda kiri ekintu kimu tulumba nga tulina obutategeeragana tuddeko wabbali twegeera nnyo mu public owulidde ebintu bino nalabye nga abazungu babisoma tulina ensi gye twetaaga okulaga kati basoma ebintu ebyo bagenda kutuyamba batya kuba waliwo omuzungu nasoma bamuta Brandon n'agamba so you mean this airport is very corrupt like this naye nga baani ababitadde ffe tubikoze eki ffe tubitadde ate abantu beerabidde power ya social media kuba ennaku nyuma mukiyita owulidde ngenda nemponinga n'abantu what you post you might not be able to delete it or to get it off wadde kiwuwo kiyinza okukulaga nti kyavuddeko okiwulidde naye nga kisigala gyekiri nga kitambula kigenda mu maaso naye social media tumukozesezza obulungi naye ate tumukozesezza n'obuki n'obubi tumukozesezza okusuula amannya g'abannaffe tumukozesezza okutta bannaffe nga oli mulamu naye nga baakutta owulidde tukyasobola kutambula okiraba kubanga onasharinga ate kinamala okulaba nti abantu baffe ebiseera ebisinga nze kati nyina policy nze bwompeereza ekintu kwono I always say let it stop with me I don't share kubanga simanyi kituufu kye bakwogerako oboogera kituufu okyali kimbaddeko tukuva olwo nze namanya nti omuntu asobola okukuyungako kisitole kyuka kirungi nnyo nakikube enganda tukigabana naye omwami ono gwotta toli Saalongo mulamba ssebo alina abaana alina maama we alina mukyala we alina mwanyina okiraba bweba ebintu mufuna bwe mutuula amangu ago nange mulaga alina ebizibu n'ebintu byabwe tuba byandika naye ffe twanika lina ebintu ki naye nga ate togenda kukyusa passport you still hold a passport written on the Republic of Uganda. Kakati fenamega lwaki tutuula ne tutuula wetutuula tugamba tukikoledde ki kino okiraba twekubira nnyo mu public. Yes. Mukama wange tweyanziza awo wennyini wengenda era okubuuliza ebibuuzo ku lw'Omunnayuganda ali yatulaba. Waliwo issues endala eziri major points nga issues zino kwe kuli ensonga ya passport. Era nja kusaba nga teddoboozi ku information yonna eyinza okuba nga etuuse mu office za Uganda Airlines zituusibwa eri abakulu abakola ku nsonga zino. Right now Omunnayuganda atulaba eyo tusanze obuzibu nti passport issue efukidde ddala ekirwadde mu UAE. Nti essaawa y'olwaleero nkola application online oluusi system neebanga eri down kitegeerekeka naye ne bwebanga eri active bwe ngenda ku office gye nteekeddwa opicking a passport. Many of us are not responded at. But yeah, nti passport yange nzoba yafuluma, of course ne message ne sigifuna. Naye bwe ngenda ku embassy mpicking a passport mu bbanga eryampeebwa. Ebiseera ebisinga nyinza oba sirina bujulizi, but I have cases from many Ugandans babasaba kibayita commission okusinziira gw'abasanze ku office. Ekyokubiri ogezezaako okutangaaza ensonga y'ekisaawe naye era still nawe waliwo keesi yasinze okujja bannayuganda okwegugunga. Issue eyo y'eyokubeera nti client ava wabweru w'eggwanga Uganda akomawo mu nsi naye n'asabibwa kye bayita show money. Kye simanyi nze nganze kitegeeza ki. On top of that bw'aba afuluma ne bamugamba asasule airport clearance. Still nganze kye simanyi airport clearance akiriyalinga ki. Ekyo nga kitadde ebbali nze kennyini kamwa kwogera Munnayuganda ndabe
nagende wako okuwummula mu vacation nga nina Emirates ID ya wano ne bwe nali nkomawo bansaba waka permit ne clearance wa airport mtwalaga ofuna era tekuba kubeera nti nayimirira ku magulu gange ng'omusajja nenwanira rights zange ng'omulala tasobola lwanira rights ze oba alina okutya mu mutima ng'alaba ennyonyi emuleka. If I may intervene again, what you said about the show money they don't ask you to on arrival when you are going to Uganda. I've never heard about that. It's departure, I think. It's departure, not arrival. And it came in from here. And yeah, of course, social media bana bamuna bunga tatambula kuno social media nange bansaba sente zina passport na passport alikuwa just alimukusanyisa banne alimukuteka mu bantu omuliro. You see, the Ugandans have what we call black patriotism. Generally the wobuza in season there's no country osanga abanansi bayo nga bogeera ku country yabwe bajonona omwaveri just konona ensiye konona abana abali ku mirimo just for purposes of raising tension, for purposes of getting likes. It is very unfortunate. Ugandans they have that character, that habit. It's very bad and dangerous. Okay, if I go particularly to Uganda Airlines, it is even very bad that Uganda people, they like killing their own. You hardly get other people talking about their national career, the bad way the Ugandans do. The way you rarely find the people in other countries talk about their airports, the way Ugandans do. It's very unfortunate to mtatambula. Konoba watambudeko, watambula ko 10 years ago, waita ku airport. Tabicha bakusaba, but for purposes oraba muntu ngachi postinga na nagamba nange bachinkora. Our systems, they are our own intelligence systems, they're not even very strong enough to arrest some people and our was even interview. It is very unfortunate. Other countries cannot do that. To sort of one in Dubai, no genda, no gera, could Dubai government negative, the way Uganda do. There are some channels where you can address your concerns. Uganda Airlines, which so be the Uganda is back you can approach any of us. How can I get it to rectify it? Instead of going to the social media, there's nothing you'll benefit from it. Ate country you join a company, it is just the nature of Ugandans. Because there is something I was watching today when I was coming. Omwami nabadde aluddenga avuma banne. Naye waliwo omwami naffe yali atukutemuko yamukutemu kati nebenyenye nengamba kakati mutandise okyula nti olimba ebintu byogerako olimba tekitegeeza naye walinga oyogera luli walinga okola ki kagamba tufunye data ate kirungi nnyo twebaza amawanga gonna globalization data ali little bit cheap naye nze kyenkubiriza abantu nti use your data responsibly. Nyumirwa nnyo abantu abakomentinga waliwo abantu abasanyuse nnyo and I always like ku Twitter, YouTube nga bandi bali mu kuvuma ye n'agamba bannange ze nyina ebitanda ebibajja ebirungi naleese emifaliso emirungi. I always like that person. Lwaki ye muno oli akutte data we ali mu kwonoona n'okuvuma n'okukola ki he or she has seen an opportunity to make money. Genda obuuza omuntu oyo avuma, genda obuuza omuntu oyo ayina n'amannya ga banne olabeko gy'abeera, olabeko biki byakola. Naye oli agambye nti nze muvuma banne naleese t-shirt ne jeani ez'akabi. Owulidde? By the way, I always like that. You see this person, yalabye opportunity. Omulala ali ku data we yamutaddeko ebintu byonna byakomentingako tagenda kufunamu wadde even a single penny. Oli is most likely mu kantu ako okufunayo ababuuza ku t-shirt ebo nga bameka nga bataano n'ogula ne basiima ne bakola ki ne bongera banaabwe. Ono yaali muki mu kuvuma. Kati bannayuganda kye mbakubiriza kiri ekintu kuba nze njaga nnyo Uganda siinayo nsi ndala. Naye mbakubiriza nnyo ne mbagamba ebintu ebimu Katonda bagenda kwonoona John oba Peter
muyite bwabaganye mbyo yita mbili bantu banne nzi waliwo olusumba ngenda commenting ekintu nengamba but if I don't comment what is it going to cost me nemba nga njigize and I delete and I move on and the day is done nenda wachengero tekako kyabuki ekintu ekyo commenting it's going to be olwalero gowera abantu oli myaka 18 olwalero abantu oli myaka 2 ekyo genda kuba myaka aga genda kuba myaka aga gago MP they are going to pull out all that thing and put it on the table. I always tell people, however, be careful. That thing can create you and can destroy you. Ate je tweyongera maanyi kyeyongera kugejja ate abantu abacheta kyebayintendinga wakati obwongo bwaffe bwonna buli focused kulya abantu what okimanyi tukyalowooza nnyo buli kaseera genda mu metro genda muki abantu emitwe ekinaba tugenda n'okukka bwe bali bati ekate mukyayogera mwami olukomawo abeera kuki simu omukyala olukomawo abeera kuki abaana balina ki fenna ninga zikinjagala okubiza just ti ebintu ebisinga bwoba olabye akafaananyi akalungi wagenze kekidepo nga kali about Uganda please share it tonoonyayo okusinga ebintu ebisinga ebiki ebibi yes tukyagadde bannayuganda kyebakoze nti bavuddeokiyambye kubanga naffe abamu obuntu obumu tubuyise mukale lwakuba nti tulina ndowooza maanyi gabi okubayo n'ofuna nogamba kale abantu babiyisizaamu naye ate abamu tebabukozesa ng'omukisa okwonoona John kubanga yakutama Peter kubanga yakutama Umar kubanga yakutama ate nyina n'ekifaananyi kye n'okikuwa waliwo ebifaananyi ddala byetudde ebimu olabya ddala nti no tuli ku character assassination onajja kali mu 2015 all these years what have you been waiting for omuntu apostinga ekisani ky'omuntu ogenda kulaba ono cha 10 years ago akideseka naye nga te n'omwami ono kyagambye abantu they have to know their rights people have to know their rights had you not stood your ground okiraba probably wandisasudde sente ezo abaana baffe n'abaana bamweka muba polishing mubalage ku muntu omu obutono mu bwosobola okulaba olidde watutuza okuba tukuze tetuli bagagga nnyo naye nga bazadde baffe ekitole ekyo batugamba nti oba oyasimula mu bantu mbeera wano nga ndaba mwelaba omusajja omukulu mmeto naga ashae owulidde kakati nenze nagamba nti maama kyeyavanga ŋŋamba nti okwata ku mumwa owulidde kakati n'omwana wo oyina ogumuyita nomugamba nti tukiriza nga kunyigira mu ttooke ng'omanyi nti kyokola kiki kituufu okiraba ffenna tugenda mu bintu bayirawo ate mwezibavaako katono nze sinvaako nzeyisa yakalanyizaako supermarket namba ekampalawo omuwala nga nzize mubi nga ayina balansi wazali siringi ebi andaga nti it is nothing nengamba okutte wakyawo nawoggana kati yensonga ebibiri byange babimpa ne manager nakola ki naye nga senga yakwata bulungi we always leave money naye approach naga nti ampisa mbisa maaso gamanyi gamato bantu babeera n'essere kati kukanira coin bbiri zeyegama kankulageko this 200 matters okiraba kati naawe nega oli aŋŋambye nti temutwata bambi ate nabo era sibanenya baana babanga batidde kati jjukira atunze byonna byatunze kakati nga ali ku mase tayagala kusanga wadde akayijo munyiga mu ngatto kyayagala kuyitawo atuuke gyakola kati bwojja n'omugamba tudo agwa buki agwa bugwi agwa ekigwo olidde naye Abanyarwanda beebale naye ate tebonooneramu bannaabwe olidde kubanga osanga kijja kutuyambako n'abakulu abatwala ekisaawe nembaga nti mwami bamuyita Lujja PR wa Supervision Authority asobola okwogerera ki ekiri kisaawe then waliwo n'ebitongole ebirala nabyo nsuubira nti birina ki spokesperson babyo omwami ono yambuze ekya passport ng'obuuza ezawano eziri issued ekyo nakyo mbanye bankugamba nti nkulimba wakati ekiri under its a department immigration department mu embassy waliyo omwami bamuyita Amil naye asobola okukyogerera ekyo ki exactly ekigenda mu maaso mu kushunga ki passport nze nyomerwa nnyo Uganda Airlines kyeki Uganda Airlines tulagawa kapya kike tulinawo tubulina bungi temunabunguza nize nkweno ko tweyanziza mukama wange kakati awo wennyini webale tulambululira ensonga era tuze tulina ekifaananyi kirala naye tweyanziza tulambulula ensonga Uganda Airlines nga bw'oli country manager mu nyumba ninamu omukulu Shatan Promotions
wamu ne shipping events. Era nga bano abakulu bo wena tulaba eyo ennaku z'omwezi 11 February tukuleetera Kididi Kabako era MC yani muganda wange gwe twakoze naye MC Senga Sebbanga. Mr. Moses, Uganda Airlines fly the Pearl of Africa, if I'm not mistaken. Yes. Packages chi zetulina as of now ku New Year kuba ndoza tukyali mwaka mpya. Era nga show ya the Stage Kings tusuubirayo ettaffaali oba tubategekere ku ttebo obunene bwaguuga ng'enjogera ennaku zino nti tutwala mu kayima obugambo bwa kayima obwo. Anyway, Mr. Moses tukusaba tulambululira awo nenne ku nsonga ya sheeno abakulu be twatambudde nabo tulabe nga tweyongera. Fe abakulu bano batutuukirira airline neva Uganda kati ekintu kyonna ekikwata ku Uganda tuba tulina okipromotinga. Nze kinsanyusa nnyo bwe ndaba abaana ngaabo nga bavudde gye bavudde ne bajja okusanyusa bannaabo wano. Kiraba ate kyensuubira nti bakolawo akasente. Nze kinyumira nnyo sente nga ziddawa azidda waka ate yenjawulo gye tulina eno ne ku bantu abalala. Kinsanyusa nnyo ffe nga bwe tuli ekintu ekyo tugenda kikwasaganya nabo era ndowooza kivola nti muli wano wanga nagambye yes. Kaakati tugenda kikwasaganya nabo tujja kukwata kyetubawa ffe tulina ekyaffe kyetuwa ffe tutambuza baki bantu. Kaakati tetulwa kitukuwa engoye nga ffe tutambuza bantu. Singa tubadde ba UG twandibawadde engoye nga tuziprintinze t-shirt nga ziriko ebifaananyi byabwe. Naye kakati ffe tujja kukwata muki mu ticket kubanga gye tulina tutambuza ki bantu. Abantu baffe bajje wano basanyuse bannaabwe ate ke bazzaayo bakazeeyo ogulemu puloti 5 ku 10 meka bazize esente zaffe zibazize muki economy. Kati kiri ffe obuntu obunyuma tebutuggwako. We have a huge basket where we just pick. Tukanyugayo mu market, tukanyuga. Katulina katufumba aka Valentine akabagalana. Naye twasazeewo tugamba tetugenda kiri mitinga nnyo ku omwami n'omukyala. Wezi okubanga olina mwannyoko. Wezi okubanga as long as you're two. So promotion tugenda gikuba mu katale nga promotion eyo nga omu bwe tubanga oguze tiketi eno endala tugikola ki tugikuwa wali okibuti abantu bano bamukozesa nnyo wano buy one get two. Buy one get one. So tugenda kubanga tugikubayo era soon enaatera okujja era nsuubira nti nja batuukako. Nali n'abantu ba Nyondo nali nabo sometime back lwakuba kale saakiteekamu nnyo naye kati nsuubira nti tutegedde tujja kutandika okukwatagana obulungi. So nga promotion gye tulinayo already tulinayo promotion egenda maaso. Bannayuganda baatukaabirira ambassador n'akuba essimu minisita waffe omulungi n'akuba essimu foreign affairs wa wax mukama waffe kwa airline ebeera under wax. Natubuuza bannayuganda abakaaba baagala kuddaka babagambye bagiyita ki outpass. Bamuwadde outpass tebikola. Bannange nzi njagala okubagamba abali eyo nti mututuukirire ffe twabaterawo package nga bannayuganda. Mubeera ng'oli munnayuganda tukutwalira $2 wano wenodde kasitoba nga olina okuba nga olina travel document mwena naki na outpass zeddiramu nga 750 tolina gyogenda zisaba twagala odde ewamu nga bwe wakola kiwa endala nandigyogere naye kanjogereko olaba nti n'omunnayuganda bw'abanga awummulidde wano sente zetumutwalira size sente zetutwalira abantu abalala. Abantu abalala tubatwalira almost $24 pakiro. Munnayuganda tumutwalira just twagala sente za dinata n'empapula n'ekisaawo nakino $8 zokka. Munnayuganda naddeeka kubanga one thing we know Africa omuntu ayinza obutajja nakkulambula ng'oli mulamu. Ni olufa bepa ave New York. So ndabo omuntu ngende nziike nga tebannamuzaayo. So akona tukalaba teri agenda kibakolera. So kati mubeere eyo nga mutukuba. Naye ffe we know at one point you as long as Uganda Airlines is there you'll pass there.
ate mutukuba nnyo gye mulaba nga bisobye jangu obuuzereera open omwami ono yakwasaganya emirimu gyonna kisaawe oba oyinza okukubira oba nga waliwo ekiganyi tuba mawulire nonzijjako ne feesi nokuba ndi bwerere nokola kinjiya byonjiyizaako jangu tukyogere kubanga at the end of the day you will never be me and I will never be you and at the end of the day we will never be the same tunulire ffena abatudde wano buli mwalina kala ye. That's how God is wonderful. Fenna tulina nze mbasinga obweru omwana nasembayo obuddugavu temukirabanga fenna twogera olulimi so ate nga twogera ki olulimi so kakati tulina okukwasaganya ebintu bino eno airline yammwe nze kyenyiza okubagamba airline yammwe weeri zino ennyonyi zonna zaagulwa ennyonyi zino zonna mpya video tuzirina nga ziri mu factory zonna nga bazikola Bombardier ye smaller version yeno Bombardier zikola nnyo regional Bombardier tuzitwala e Nairobi tuzitwala e Mombasa tukola Dar es Salaam Kilimanjaro Mogadishu Kinshasa Juba nawala ne station endala nyingi nnyo zigenda kuja ezikola short haul zaffe short haul routes zaffe kati long haul to deploying Airbus Airbus zino kati tuweza Airbus 2 nendala asuubira nti ziri mu factory zokanga kalangi batandise okayisaako mmwe bannayuganda mmwe mwenyooma muva mu nsi engagga ate kye mutamanyi olidde ennyonyi esobola kuwulira sente zeyagula naye yagulwa cash sine yazike era nenda zitandika nene zeyazika tuleka n'ennyonyi 6 nenga zonna ziguliddwa za Uganda bwandika kasiriza nti se twandibadde twakubwa ye covid tomala ni alo mwaka mulamba nga ziri gwa njuga zaiza akateza buka kotole zidda wansi sasa twali tuyazika ne yazike tupangisa mpangise ezinti zaite zisobola kudda mpanga watu adigandi yetu faaki bana mufale nyonyiza mu abazi tu nezaliza ffe nga bana bajja ne bawula ko bateka muka oilo bazizaawo so mubere proud n'ebyammwe nzengena nembuza abantu lwaki bwe musowagana oba omwami n'omukyala mu kisenge kyamu lwaki temubyanja mu ddiiro oba mu lujja olidde kati n'ebyaffe bya Uganda n'ebyaffe bya Uganda tubikuume ng'ebyo tukola ki nze mukwano wawe munnakenya yangamba but what's wrong with you Uganda you everything little you guys you just do you know the issues we have in Kenya number one do you know the issues we have in Kenya but do you see them out there we have forums where we go and we sort ABCD. I think what I would encourage Uganda is also to create such forums which we have to be married and otherwise tugenda kwegobaka abalamuzi tugenda kwegobaka ki kati nga aina courage n'atuukayo yatuukayo n'agamba whether what been nalaba nga si so batwogerako ebintu bingi nga airline nyamba tukane baganda bannange naye eringa Emirates oli naakakuweereza nga takwatiddwa wala mu nsi kati gwobadde osuubira oyinye basi Bannayuganda ffe tusooka okunyoma ekintu ekyaffe mumba temukigendereranga tukusooka n'okukivuma n'okukikuba olidde but the more we love it because me I've realized Bannayuganda nga tutaddeko n'abantu balala ne balinnya ennyonyi bagijjuza zolo lwentunula namanya galiko nakisitu odongo namusoke n'otunula ng'abantu abaliko 200 kuliko ndowooza abayindi nga 10 the rest are all Ugandans ekitegeeza we can do it yes tweyanziza nnyo gwe natulaba ku Nyolo Media wamu ne Exterior Media omukulu annyonnyodde bulungi nnyo ensonga ze era kansuubire nti oba oliawo onoofunamu ekyokuyiga mubadde nga mukomplaininga nti tiketi za bbeeyi outpass ki but omukulu abinnyonnyodde abagambye nti $2 ticket ku Ugandan Air ewala tamanyi kubeera office wemugitunulira yonna eri mu Ugandan Airlines so bw'oba oliyo ng'olina outpass oyagala kuddaka nga mukama akuwadde obusobozi obwegulira ticket jangu obukinga ticket oteeka oleme kuba ate nga osanga ebizibu ebirala ebya friends n'amascon ekirala yes tulina ebizibu bingi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda era challenges nyingi nnyo ng'eziriwo essaawa nekyagenda mu maaso but ndowooza nti singa tuba tutudde ngaffe netusortinga ebizibu byaffe within the country kisobola ogezaako okulimitinga benefits okuva mu mawanga amalala essaawa y'olwaleero UAE tulina challenge nti twagattiddwa ku nsi
ezitakyaweebwa visa era nga bwebeze eba ya bululu. Obudde buneeno ekintu ekiyitibwa omulimu ne visa mu UAE ng'oggyeeko nti Emirate eno oba eribati njeno UAE ensonga ya visa n'omulimu gwafuuse muzibu. Olaba ne oba oli ku freelance ng'oli ku visa yo, mukama wange nnimbye, ng'oli ku visa yo obudde buneeno omulimu ensonga y'omulimu yakutte wansi ne waggulu. So era njagala kwogerako akantu ako kannuma nnyo. Kyekiri kye nagambye, we misuse social media. Tuddira entalo zaffe ezeeka, entalo zaffe ezo tugende wali Constitutional Square Kampala twekube kati ng'ennaku zino akaliko n'agamba njagala y'abantu babiri be banwanire njagala akantu ako kanyumira bekube mwekube mumanya gye mukola naye temwonoona mawanga g'abannamu. Bano abasajja balina gye baazimba ekintu kyabwe. Oba Uganda batukkiriza buli kimu tukyanja, abawano tebakikkiriza. We ourselves made a mistake and we are going to pay for it. In fact, we are paying for it. We are already paying for it. Abakulu baffe abamu abatutwala bajja wano bakola zi video ne balowooza nti bayamba, bayonoona. Nze kye mbagambye kiri nti you don't have control over social media. Once you press send, it's gone and it becomes viral. Ne Sheikh Wawa najja kiraba nti because baita Uganda, ino bye bakola. Okay, who is this one? They search wakati information eri everywhere. They will search bajja kulaba nti ono bwatu bwali nti okay, kino kye baagala kale naye ng'ate gwe akikoze ofuna oli very okay. Ate nawe ayagala okulemesa banno, waliwo banno gwe boyize ssente ogamba nti ntono, waliwo ate abaagala ozikola ki ozikolera. They are fighting to come here and work. Tukoze empisa embi tuzikoze tutya, bajja batwogerako abo. Kati nze nyina abantu emikwano gyange bangi nnyo abayindi n'emikwano gyange abaloko ntuula nabo olusi kati banyumiza. And I will share with you, mujja ne mukola contract fefeka abakyalinamu akantu ako tukola contract twagambye tujja kukolera ddira mu 1500 tujja kukola for 2 years. Mwana gwe omulenzi w'omuwala ali yawuliriza eyo bwokoze ensobi okiwulira bw'obanga wakkiriza emyaka 2 tokolako myezi eno okujjako nga kizibu nti omusajja bakuba bakutemyeko bakufumisa amaaso naye ffe abamu tebabitukola n'ebyo wabula ogenda ewa mukwano gwo masagazi bakuba meka 1500 abakubadda agabe meka 3 kakati kyakola eno kifuna kiralu owulidde. Naye ebintu ebyo byonna ebintu ebyo ebimu tebabyanja mu society zaffe bagamba tuli bubi tuki owulidde. Mbadde ne baganda bayinga tuli kukuba kw'emmotoka eblackinze out etukyankalanyeeko era kwe kulwawo okutuukako wano ne tuyimiridde ku kkubo nga tulinda taxi zituyiseeko nga 6 but esembyeyo emiridde maaso wabaddewo omwezi emutwala gye tulinnye omukulu oyo avubye envube namugamba bro tuli ku emergency tutwala eyimiriddeko nga ka distance okuva tubadde kilomita ndowooza nga 2 avubye envube neryoka etutwala. Tukyeyonoonedde kiri kyembaddeko tumaze okukyeyonoonera kiri kyembadde mbanyonnyola nti mwakkiriziganya ddira mu 1500 munazze akugambye nti waliwo ogw'essatu tubeereko abagumiikiriza kubanga teriyo nze gwe nalinda byeno w'ababiliyoniya nti bamutute ne ssente ate teri yakutuma nti bakuwa omutemwa nti wotazaayo ssente zino probably gumiikiriza kinate mojja okujja ekiki ekirungi. Naye kakati buli lwopapa n'ogenda kati nga bo bagamba Ugandi abantu abava mu nsi bwe bati babi abantu bano bw'omukozesa akolayo emyezi 3 wamuteeka mu visa wateekamu biki ng'atandika okukola ki okwekyanga okiwulidde. Kakati kittidde baganda baffe abakyali eka bambi ate abagumiikiriza abaagala okujja okukola ki okujja wano. Abantu abo mulaba abayindi batututeka emirimu gyonna omuyindi bw'omugamba nti ddira mu lulana gamba my friend I will be working ng'akola mu kifo ekyo ng'akolayo emyaka 20.
naye ng'afuna sente meka etalejja ku lunaana bajja bamwogera tetuganye kale ffenna tetufaanagana nze by nature nange ndi impatient ekyo kyamufirika impatient ayagala ekintu kikikola ki naye kakati bw'obanga watadde omukono ku ndagaano eri bambi gumiikirizo gyo kubanga kyokola wettira bebamu kuboosanga kati baana banoonyaze outpass lwaki yali alowooza nti ava eri bakiyita batya mukama wo kyakuteekako bakiyita ki abscond nogenda okugamba ng'olisitagamba okay you'll always come back to me noddayo nga the only thing you have to do now kulwana okulaba nti ofuna outpass oddewa naye nga teguwa kikola ki naye ebintu ebyo watu obumuntu obumu obwo tetubujjaayo tetubwogerako wabula tulaga nnyo side ki naye nga naffe kati aba ogamba nti omuntu ava mu taxi nga tasasudde kati abamu omuntu bakimukolanga abasatu naga nti buli kala black abafiirika bonna babi nze waliwo gye nalinnya naga nti you don't talk like the rest ngamba kikyaliko kati mpikinga Oluvanyuma nti luza alina baatwala kubanga abanigeria nabanagana boogera nga ababoggola ngamba you don't talk like the rest, where are you coming from? ngamba Uganda niya Kenya ngamba yes okay I thought you were Nigerian. Those people whoa kati sategeera what exactly he meant nze moleka number one yamanyi ebizibu byali naye tuleme tubuilding erinnya lyaffe nga bannayuganda bw'oboze nga wakkiriza n'ova ewammwe ekamuli nojja wano tozikola bambi tulokole ki tulokole nze kibala nnyo ekintu kyo tulanga abali mu dome abali ku ssomero ne tukola strike naye buli omu bw'aba akwata akafaliso ke n'akakeesi k'okuddeeka okufeesinga bazadde be agenda bw'omu tuve mu kinyumu bw'oba wajja wano ng'ozze kukola gy'osooka weebuuze oyo munaakugamba nti kakati nze wano bampa 10 abo bakubba abo bakola ki yakola ki contribution ki gye yakola mu kujjako bw'abanga ye yakuleeta nagamba kati nkufuniddeyo omuntu gulimu omulala awo it is okay naye omuguyiriddeko wa olowooza akwagaliza nnyo okiraba kakati twenoonedde kakati nebbanga ne webeera work residence visa olwedde abazirina bwegirinyuinga ssebo kati yanduulu ogenda simanyi mu poliisi biki naye nga linnya ki erinnya tulizimbye tukoze erinnya ki ebbi kati namukwano gwange ava Tanzania yasabye buga nti Dubai tegaba visa amuwadde visa Dubai yamuwadde visa nembuuza nti lwaki nti ye mu Tanzania mamuli bannayuganda kati tulina bayiiza Sharjah kati kinavamu kwatwasooka Abu Dhabi eyo ne tukukuta ne tuvaayo Abu Dhabi banayo yaggalawo kakati ne batutwala Sharjah kati bwe tunaava Sharjah tunazifunira omaani awalabika tebagaba naye nga baana mmwe mukoze empisa nina omwami wana abeera mu Uganda community enyumya naye lumu bannayuganda omwami bamukubako ensawo mitwalo 27 ejaddiramu owulidde but what experience do you think those people have abali mu judicial system nga balaba Nigeria kyobola bo bagenda okuvaayo ne bagamba nti eggwanga lino bano abasajja baano si bantu basiru baba bamaze okukola research nti ABCD bebakola kino okiraba tubakole ki tubanyegemu kakati bambi omukulu minisita ali wano era ndowooza kwogera ku bintu ebyo yali ne munne counterpart wa wano sinamba kumanya kikyavaayo naye nga ne bw'anaagezaako omusajja wano nga ffeffe nnyini nga bannayuganda kubanga minisita foreign affairs yaba akoze ogugwe azze wano atudde agukoledde omusajja gaye kale nja kwogera ne bannange tubateemu babataddemu era tuzzeemu agayisa gafa nze nkubiza bannayuganda era nga ntuna mu kamera empisa embi tuzireke eka bw'oba wajja wano ng'ozze kukola please humble yourself kola omulimu gwoba asayininga contract emyezi 6 gikole ki ogimale kyotaasobole tukigaaya era tukimira bw'oba tosasula emmotoka ya mpataani tugiyingira owulidde mitambulamu olwaki ogenda mu nnyumba eyo nga yeetunda walagi yeetunda buli bbaala abasajja bagambye tuli bahaji nabaseeka olwakuba obo babikkabikkako nabo naye bw'oba bakigambye ekyo topangisa nibamatogikubeetogifuula disco mmwe mwonoonye nze omusajja okumpa ennyumba yete twali ffena where with you give me your passport I thought you are Nigerian
Can you imagine? Had I presented passport nga yeye ensi gye njogeddeko nali sifuna muki nyumba nali sigifuna. Okiraba teyambuza na birala so nga tabala bambuza na marriage certificate bambuza ne kasana mala passport nga si ya Nigeria. Kakati tugenda kwenonya naffe passport ya fefe ate kati ne recent ekiro kati baganda baffe kati bawasizza abakiyita bawasizza aba Nigeria kati aba Nigeria bakoddemu bafe actually kati n'aba Nigeria batandise okufuna passport zaffe ez'aba Uganda by then ekyo kituviiriddeko nnyo kati aba Nigeria in case mudeira around union bakakwata Nigeria like 5 ninga balina passport yaffe nga bamuyita mubiru ne bamuyita mutebe ninga bazijjawa kubanga kati eri yafa eyaabwe kubanga tekyafuna na mulimu wano tekyakola ki kakati bayiira mukama wange nga tuwumbawumba nja kusaba abakulu be natambuddeko nabo Shim Events wamu ne Shatan Promotions abeka ebigambo nga 2-3 bye boogera then n'omukulu supervisor abeka ebigambo nga 4-5 olw'okulokola akadde abasuulayo katusuulayo ate naawe tukusanze odduka mu office ngenda kusooka ne Shim Events amannya agange bampita Fauzi Masika gwe bakazaako erya Shim Events wano mu UAE. Olunaku lwali tusinzidde wano ku ofiisi zaffe eza Uganda Airlines office ezisangibwa ku kizimbe kye bayita Sharab Travel Building Khalid bin Walid Street okuliraana Bujuman Metro Station ku second floor. Era nga twali tuzze okubeyongera abakulu tuttanyamu ku lwaki ennaku zino badde obwegugungo ku Uganda Airlines naye abakulu batunyonnyodde bulungi era ne tuvaawo nga naffe tunnyonnyose ne tutegeera naye nga abali Bannayuganda mwenna tubakubiriza bambi twagala nnyo ebintu ebiva ewaffe tujumbire tuleme kusiiga nziro gye tuva kubanga tetulina waffe walala east or west home is the best. Abafa mirambo tufunikira tugizza wakati tugiziika kuno so baganda bange mwenna abali eyo mwetanire nnyo Uganda Airlines era ffe ye official sponsor ya show yaffe gye tulina egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 February era Uganda Airlines beba official sponsor era nammwe abali mbakubiriza mukyayire ku ofiisi zino oyingira mu ofiisi zino ovaawo ng'oli musanyufu aze n'ennaku ovaawo balina bambika care era ffe tetutoma. tweyanziza nnyo Shatan Promotion tweyanziza nnyo Shim Events mukulu Shatan Promotion Salongo nsaba otuweeyo ku bigambo nga 2-3 era oyongere okuttaanya ku nsonga ya the Stage Kings kiki kye mutuleetedde mu Stage Kings era abakulu bano bangambye nti bagambye ani mukama wange gwe baleeta anyway Shatan Promotions tuli gy'oli taata bana neyanziza akadde kataimu kano ate nensingira ddala okwebaza mukulu Moses mukulu Alex watu basanze badduka bali mu kuva mu office ne bagezaako tuwa kanakadde akatini ke batuwadde. Nyongera okwebaza era Uganda Airlines olw'omulimu gwegenda otukolera ne gwekoledde Abannayuganda ndowooza maybe ebisinga mukulu Moses abikuyitiddemu abasinga tebabimanyi naye ng'ate balina okubimanyi. So tuli basanyufu nnyo olw'okubanga Uganda Airline etutaddemu omukono yegenda okukola tickets zonna. So we are very happy. Bagenda tuteekako embeera ennungi ng'era bwe batera okikola. Because Abannayuganda lwa butamanya bwabwe naye bandibadde kino bakimanyi nti Uganda Airline ye airline ekyasinze okutuuzaako abantu services ennungi. So I think Abannayuganda mwenna abali eyo as Uganda Airline engeri gyegenda otusponsoringa so bana mugyettalire nnyo egenda bbawo ebisinga. Bampita Salongo ndi musajja wa bigambo bitini mukama wange kwata mukato bwate bakuyise Salongo gwani amannya gange bampita mukulu Sebajja Ethan Dixon. Era nga mbaleetedde abayimbi abasinga nga Maddox, King Saha, mention but a few.
show yaffe eno nsaba odemu okujukiza abantu ya kiri kabako egenda kuba ng'ennaku z'omwezi mmeka era luddawa. Yeah. So show ya Stage Kings kabako sekase banga egenda beera ku bala yange Chelsea Plaza jebayita Legends Bar. I think we're hosting abayimbi bonna bonna abasinga bazze. Ebbala esangibwa wase Esangibwa Satwa. Okay. Round about kwennyini. Well, abiddamu tabiwoome baakuddira mu luyimba abayonoona bwonoonye ebiseera ebisinga sobola kudda mu bigambo by'abakulu abo wabula nyongera okujjukiza nti Ugandan Airlines bo wenna ayagala okuba ng'oddeeka ofunye outpass oba ogezezaako bookinga ticket mu bifo ebyenjawulo eganya okuba ng'efuluma jjamu ku offices ziba nzigule oba osobola okutuukirira ku bakulu bano ku mu website ya Uganda Airlines n'osobola okuba nga weemulugunyako eyo issue yonna gy'olina. Mulekeraawo okutambuza n'okufulumya false information nga temulina authentic source gye mugijje cause bw'ofulumya amawulire amakyamu olwaleero enkya toziika gwe weka oziika future. Obudde buneeno tulina challenges, emirimu tebakyatuwa, visa tebakyatuwa, n'ate amawanga malala bagawa oba oli awo. So nsaba tugezeeko okuddira ekifaananyi kye tusiize ettaka kye tuvulunze mu ttaka tugezeeko okufuna omu mu mitima gyaffe tuddire fulaga y'eggwanga tugize waggulu. Nsuubira nti singa ffe ng'Abannayuganda tuba twekubye mu ttooki ne twetereeza oba oli awo n'abakulu mu UAE bajja kuddirizaamu natti. Naye nze ng'omuntu ndowooza nti natti ze batutaddeko akadde kano oba akazito ke tuliko kwe kubeera nga fulaga yaffe ne bw'ogikubamu ettaala fulaga y'eggwanga Uganda tesobola kuba nga eyina weerayizindira ng'endala. Mukama wange supervisor Ugandan Airlines nsabayo obugambo bubiri busatu eri abatulaba ate era tulabike nga tunzika program y'olwaleero. Okay, abamawulire baniza kujja kutulabako n'okutufunamu amawulire amatuufu kubanga there is outside a lot of talk what happens at Entebbe International Airport. Some people don't differentiate between the airline, Uganda Airlines and Entebbe International Airport, Civil Aviation Authority, Immigration, Customs. Kirungi nnyo okujja ne mufuna amawulire amalungi amatuufu nemu differentiating what is the truth and what are the lies, what is the stake, what is going on nomanya ekituufu. It is it's very good kujja wano n'ofuna the right information. Ebintu ebiriwo ku social media there is a lot of talk of negative, most of them are negative. That one I can sincerely say there is no much about positive about it, which is very unfortunate compared to other countries. They speak about their countries in a good way, but for Ugandans it is the other opposite. Ekirungi tebakiraba, balabe ekibi. Kati mbasa nsanyukidde nnyo abaze wano abamawulire kubanga mwaze kufuna ekituufu ekigenda mu maaso. Ate mbagaliza nnyo kubanga muze kunoonya enjira promoting eggwanga lyaffe n'Abannayuganda mugende kuva wano mugende mbanyonyole ekyebeetaaga kituufu bajje batutuukirire. Ono Moses Kisembo ze country manager abeera wano watuula, nze mbeera ku airport nibasiri ku airport. Esimu zange mbawadde n'essimu zange, you can always get in touch with me mufune information kyonna kyemwagala kumanya. Oba yagala kumanya excess baggage tusasula batya, tusaa kilomeka, bwe mba njagala ebyejetaaga kutambula mubitubuuza. It's very important to have information than not knowing what to do and noyogera byonna kyosanga. So we appreciate you people always to look for information. Information is knowledge. Knowledge is power. Than going all of a sudden noyogera bitalimu. So just not to repeat myself more, we appreciate your coming and we always urge you to always seek information whenever you find or you get a challenge of what you don't know and what you need to know. Okay, I didn't just show my names, but my name is Alex Akankwasa. I'm the supervisor airport services at Dubai International Airport. I'm always there whenever the flight is there, or whenever sometimes we are yet to open an office. Soon I will be seated over there. Yeah. For the moment, I'm here. I'm always
at the airport, I'm always on and on. But my phone is on 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Tweyanziza nnyo tweyanzike supervisor Ugandan Airlines mwami Akankwasi Alex wamu n'omukulu Moses. Fraction natuwunzika ebigambo bye bisembayo byabatulaba. Okay, bamikwana batulaba era nyongera okubajjukiza fraction yake okuba ku DXT Media. Gwe Munnayuganda abadde eyo ali abadde yeemulugunya ku nsonga ezimu kansube bako explaininze bulungi n'okitegeera nyongera okubagamba abaana Bannayuganda abali muno tukuume empisa embeera ezzeewo tuwa kintu kyakuyiga tewali mbeera ejjawo buli mbeera ejjawo tuifunamu bingi ebyokukola ki ebyokuyiga wa wajja kola mukwano beera mukola nammwe abaana abali eyo abafubye like social media mno wisizamu ebintu ne bakola abaana nga bali ku kkubo ne muyingira hotels abandi ne mobba bamikwano embeera ene tuwadde nnyo ekyokuyiga kyoba visa zesikyafuluma bulungi ezaffe nenyongera okubagamba tukyuseemukko bannaffe abayagala okujja jedazi wano nakifuna mukwanga emabegako abaana bangi bajja ku byeyo bafunyeemu nnyo okusinga ffe generation yaffe eno gye tugiddemu ki ku byeyo Abannayuganda tukyuseemu kwanga tetwaliwe tuti kubanga always wenna gira nga gamba Uganda good right now tutuse kwera extent ngekola kingambi yes right now batugamba Uganda Uganda bad yes nenga nyongera okubajjukiza onaku z'omwezi nga 11 February tubere wali esatwa tickets ziri available right now zifuluma nango osobola okujja ku DXT Media tickets tuziyina Nyondo Media ina tickets wamu ne ba promoter bafe abali wano bayina tickets bannange tubeereyo nange ngenda kubeerayo tujje mu bungi tujje tuwagira abaana bewaka ate nyongera okubajjukiza Senga Sebbanga kabako kididi wamu ne Bibiino Airlines wano mu Dubai omwana oyo freestyle anti mumanya abasinga mwena mujja tunyumire mujje muwagire mu bungi tubaagala nnyo mukama bankuumire.